Batannatwala budde kusoma kitabo ekiyitibwa Bayibuli mwegendereza ebigambo bino kubanga ne abawandiika ekitabo batwewuunya nga tukoleddemu ensobi nnyingi. Obadde okimanyi nti Yesu teyafa, yagenda mu ggulu nga mulamu? Abatannaba kitegera muwulirize ebigambo bino. Yesu bwe yakomerera ku musaalaba yalaajana ebigambo bino. Yagamba nti Eloi, Eloi, why have you forsaken me? Abatamanyi luzungu kambayambe. Bw'oyogera ekigambo nti why have you forsaken me, oba obuuza oyo eyakusindika mu mbeera ey'okujulira nti lwaki ataakuvuddemu. Tubuuze ekibuuzo. Bw'abanga Katonda yasindika Yesu ajja afiriire abantu, ate n'amala n'atuuka ku musaalaba n'alaajana nti ate lwaki onvuddemu, biba bikyakola amakulu. Baakusindika ofiriire abantu, ate obuuza lwaki onvuddemu. Ebyokuyiga tebiggwaayo. Era Yesu bwe yatya okufa, Mukama n'akola ekyamagero. Muwulirize ebigambo bino. Mukama yakola ebintu bino: thunderstorm, earthquake, and darkening of the sky, all within 3 hours, to disperse the sadistic mob so that secret disciples can help. Musome ebitabo, mutegere ebyame. Mbalamusizaako nnyo bassebo ne bannyabo abantu ba Katonda mwenna, buli muntu gy'osinzira okundaba. Waliwo vidiyo zempulira n'enseka n'okuseka. Bassebo ne bannyabo, abantu abaweereza Setaani bayina omulimu munene nnyo, bayina olusozi lunene nnyo. Ono Yesu mu njogera ennyangu tuyinza okugamba nti semusota guli mu ntamu. Bw'ogutta n'osalawo ogukube, entamu ogenda kugyasa. Bw'ogulekamu n'ogaagusigalemu, era togenda kulya. Kati ne bw'ogamba bugambi nti Yesu teyafa, n'ogamba teyafa, wallahi ya Mungu teyafa, wama kataruhu wama swarabuhu, nakyo Yesu asigala awangula. Weewaawo nga si kituufu, kubanga oyinza otya okuleka omulamu n'ogoberera mayiti, n'ogoberera omufu, n'ogoberera Muhammadi marahemu omugenzi. Ekyo nakyo kitunuulire. Nga Bayibuli eyogera mu kitabo ky'Omubuulizi essula ey'omwenda n'egamba nti embwa ennamu ekira empologoma enfu obulungi. Kati gw'oleka otya omulamu n'ogoberera omufu? Ekyo nakyo kyewuunyisa. Naye leero ngenda kukulaga nga Mukama waffe Yesu nga nkozesa Bayibuli ne Qur'ani. Kwata essula ya 6 bagiyita Suratul An'am, essula y'ebisolo ebirundibwa ewaka. Yiiyo essula ya 6 aya 122 egamba bweti: oyo eyalinga mufu ne tumuzuukiza ne tumuterawo ekitangaala kyatambula nakyo mu bantu. Kyatambula nakyo mu bantu. Ayinza okuba ng'oyo ekifaananyi kye alinga ali mu kizikiza atali wa kukivaamu. Kibuuzo: oyo eyalinga mufu ne tumuzuukiza ne tumuterawo ekitangaala kyatambula nakyo mu bantu, ayinza okuba ng'oyo ali mu kizikiza atagenda kukivaamu? Ekibuuzo: ani ono eyali omufu n'azuukizibwa n'aba n'ekitangaala kyatambula nakyo mu bantu? Mukama waffe bwe yali asomesa yagamba nti nze musana gw'ensi. Kati Bayibuli bw'egamba nti, manya Qur'ani bw'egamba nti yazuukira n'aweebwa ekitangaala kyatambula nakyo mu bantu. Ekibuuzo: bw'abanga si Yesu, ani oyo yafa n'azuukira n'aba n'ekitangaala kyatambula nakyo mu bantu? Ekyo kibuuzo mujja kyanukula. Ekyokubiri, mpulidde musajja wattu atamwatamwa n'ebigambo n'agamba, omanyi Yesu bwe yali ku musaalaba ne wabaerawo ekikankano, awo Katonda n'amutaasa. Bwe batyo bwe beerimba. Setaani yagwa ekibalo. Tosobola kusoma byawandiikibwa n'obirimbisa nga ffe abaabisoma ne biyingira mu bwongo weetuli. Tosobola. Munoonye ebirala eby'okukola. Kati Bayibuli esomesa mu kitabo kya Matayo essula ya 27 olunyiriri kansomerwa kumeka olwa 50. Naye Yesu n'ayogerera nate waggulu n'eddoboozi ddene n'ata omwoyo gwe. Laba eggigi lya yeekaalu ne liyulikamu wabiri, okuva waggulu okutuuka wansi,
ensi n'ekankana, enjazi ne zaatika, entaana ne zibikuka, emirambo mingi egy'abatuukirivu abaali beebase ne gizuukizibwa, ne bava mu ntaana. Bwe yamala okuzuukira ne bayingira mu kibuga ekitukuvu, abantu bangi ne babalaba. Naye omwami w'ekitongole n'abaali bali naye nga batunuulira Yesu, bwe baalaba ekikankano n'ebigambo ebibaddewo ne batya nnyo, ne bagamba nti mazima ono abadde mwana wa Katonda. Ebyo bigenda okubaawo nga Yesu amaze okufa, ng'atadde omwoyo gwe n'afa ng'abantu balaba. Kati gwe muganda wange amale okufuuwa emmindi, muganda wange amale okunyokeza akalaadi, n'olowooza nti ogenda kujja owakanye Yesu. Ebyo bigambo byo, ebiwandiiko byakala emyaka mingi egiyise. Kati olunya olw'57 lugamba bwe luti, naye obudde bwali buwungeera, n'ajja omuntu omugagga eyava Alimasaayi, erinnya lye Yusufu, era naye yali muyigirizwa wa Yesu. Oyo n'agenda eri Piraato n'asaba omulambo gwa Yesu. N'asaba omulambo gwa Yesu. Kati tewayinza kubaawo omulambo awatali mufu. N'asaba omulambo gwa Yesu, n'agutwala n'akola ki? N'aguteeka mu ntaana. Kati kino kye kisinga obambi okubaluma. Nange mmanyi nti mulumwa, naye tetulina kyakubakolera. Bayibuli egamba bweti, naye olunaku lwa Ssabbiiti bwe lwali lugenda okugwako, ng'olunaku olw'olubereberye mu nnaku 7 lunaatera okukya, Maliyamu Magadaleena ne Maliyamu owookubiri ne bajja okulaba amalaalo. Ndi mu ssuula ya 28 kati ya Matayo. Laba, ne wabaawo ekikankano kinene ku nsi, kubanga malayika wa Mukama yava mu ggulu n'ajja n'ayiringisa ejjinja okuliggyawo n'alituulako. Naye ekifaananyi kye kyalinga ku myansa, n'engoye ze nga zitukula nga omuzira, era entiisa ye n'ekankanya abakuumi ne baba nga abafudde. Naye malayika n'addamu n'agamba abakazi nti, mwe temutya, kubanga mmanyi nga munoonya Yesu eyakomererwa. Yesu yakola ki? Eyakomererwa. Tali wano, kubanga azuukidde nga bwe yagamba. Mujje mulabe ekifo Mukama we yagalamira. Mugende mubuulire abayigirizwa be nti azuukidde mu bafu. Laba, abakulembedde okugenda e Ggaliraaya gye muli mulabira. Laba, mbabuulidde. Ne bava mangu ku ntaana n'entiisa nnyingi n'essanyu lingi, ne badduka okubuulira abayigirizwa be. Mukama yeebazibwe. Yazuukira nga bwe yagamba. Eyo y'enjawulo. Amagombe tegaamukwata nga bwe gaakwata jjajjawo gw'ayogera. Amagombe tegaamukwata nga bwe gwakwata Muhammadi. Ekyo kye kibaluma, kubanga mmwe mukimanyi bulungi nti Muhammadi bambi. Amagombe gaamukwata, teyasobola kuvaayo. Mwamutereka ennaku 3 ng'ayongera kuzimba. Naye Yesu yeebazibwe, ye bwe yafa yazuukira, atudde ku mukono ogwa Katonda Kitaffe ogwa ddyo. Oyo ly'essuubi lyaffe nti naffe bwe tufa agenda tuwa obulamu nga bwe yasobola okubufuna. Emirembe gibeere nammwe, ndowooza mutegedde.